Ekyampaliriza okugenda mu banka okugiropa bwe butali bwenkanya n'obukumpanya. Njawo okubategeeza nti bukya tufuna loan bazze bakola ebintu ebimenya amateeka naye ne tubanga tukyakitutte wansi olw'ensonga nti ebbugumu eryo bwe libeerawo lyaffectinga nnyo essomero. Abazadde batandika okutankana future y'essomero. So that's why tubadde nga tugenda mpola mpola. Naye kati twavuddeyo ku mulundi guno olw'ensonga nti kyabadde kisusse nti batuuse ne kaseera akokuba nti ba agents baabwe boogera enkwe zonna ze bagenda okukozesa okulabika nga bakola ki nga batunda essomero lino. I think mulimu n'abantu abamu muli maybe nga tebanjagala bwagazi kankyogere bwe ntyo nti okusiza ku audios ze tulina oyina agamba Andrew tumulaba ali mu kulaajana mbu Museveni amuweeki mbu Museveni ajja amutaase tejja mutaasa tugenda kukola ekisoboka kyonna okulabika tukola tutya nga tumutunda. Era ne bagamba n'okugamba mu audios nti tugenda kufuna ne court order mu bbanga eritali lyawala tubeere nga tugenda mu maaso nitukola tutya ne tutunda. Kaakati awo nengamba nti bwe twasuuwinga banka oba bagenda mu maaso ne bayita mu balamuzi nze sikimanyi naye okusinziira nga bwe tulaba rulings ezakagenda mu maaso ziraga okwekubira. Lwaki nze nsuuwinze banka olw'ebikola baagala okukola batya bye baagala okukola. Kati assistant registrar sijja kumwogera ali mu kuhandolinga omusango guno nti n'atuuka n'alamula banka byennyini bye yawandiika mu biwandiiko byayo ate ye bye yakozesa nga tatunudde mu byange okitegeera. N'agamba because banka yavaayo bwe twali mu mediation nevaayo n'egamba mbwe yagala ebanja akawumbi kamu mu miliyoni meka 3. Kati n'egamba nti yagala ssente ezo mu bbanga lya mwezi gutya lya mwezi gumu nti eteera bwe tuba tuli bakusasulako ezisooka actually court yagamba mbunza okumpuliriza olw'ekiteeka ekyo mbunza okumpuliriza nteekeddwa otuteekayo 30% ku ssente zaki ku ssente banka zegamba mbuze manja akawumbi akamu mu miliyoni 3 ezitankanizibwa so ruling eyo bwe yavaayo ng'egamba 30% zenteekeddwa okudepositinga ku 1.3 billion which is miliyoni 3.9 nti mala teekayo okumpulirizaako obuwuliriza mbu mala teekayo miliyoni 3.9 aye ne bampa ebbanga lya mwezi gutya lya mwezi gumu ne bangamba awo bajja okubanga batandika okukola ki okumpuliriza. So yensonga lwaki nagambye nti no kanveeyo ensonga eno ngiteeke mu mawulire kubanga nze kyabutali bwenkanya nze ndoopye ali gwe nonteekawo condition enkakali kugamba olinga anziyiza okubaako n'okwewozaako so nga ate banka ezze ekola ebintu ne restructures zennyini bakola restructures nnya mu lockdown gye simanyi gye zaakola zitya gye zaava ebyo byonna twabiteeka mu musango gwaffe naye tebyatunuulirwa oba okitegeera. Interest ono 30% after write off n'okuwritinga off loan yange kyali kikyamu because nali maze okusasula areas zonna ez'omwaka gwa 2021 juga tusasula tamule kati nenkwata ssente nga zikavalinga kumpi na terms 4 mukitegedde omwaka gwa 2023 nga tuyingiddeko ne mu 2024 kati writing off mu June nembabuuza nze yasasudde ssente ezijja loan mu area ate lwaki mu writing off loan yange. Abasinga obungi ba businessmen bamanyi kigambo write off kyekitegeeza write off naddala kuggwa omuntu eyeewola ssente kintu kibi nnyo kikupaintinga ekifaananyi toli musasuzi era tolina woosobola kugenda ne bakuwola. Kaakati nze omuntu eyasasula miliyoni 2.3 nenziwa banka nga nkiryalinga arrears enkadde mbeera ntya nti siri musasuzi banka eryo kegene mu maaso egambe nti loan performing ate nga loan by that time before kugirwriting off it was lockdown kati loan yan performing mu lockdown ate besides that nevaayo nze nenkiryalinga arrears zaki zembaddemu nene bagenda maaso ne writing off. So yensonga lwaki navudde nengamba nteekeddwa okwekubira omulanga bwe naasirika bano abantu bajja kugenda maaso n'obwa mafia bwabwe batuuke okutuusa ekyobulabe ne ku ssomero. Mukwano gwo ne yakuleetera abantu bano ye wamugambako okulaba wagendako gyali okulaba nti akuyamba ku bantu byakuleetera? Mukwano gwange oyo I think mu banka takyakolamu
takyakola mu bank. Actually it was after omwaka nga twakafuna loan eyo. I think ye n'akyusa n'agenda mu business ez'enjawulo. Yo taliyo kati, of course tebimukwatako saawa za kakati, naye I'm very sure gye bigenda nsuubira bajja kumuyita, mwali mu ggwanga bajja kumuyita abeereko ne byannyonnyola.